Yes, praise God. Banange. This is Blessed Gospel Promotions. Banange, njagala banjulira omuyimbi bannange omwoleza wa Mukama banange mulabye ono ne mulongo twafunye omulongo omulala ayimba mubadde mumanyi Honorable Judith Babirye kati ono ye Sheila Babirye tulese Babirye omulala ayimba bannange nkozi kayimba kikabayimba ondeseewo Mukama esaala buyimba bubiri ate nga tukyaleeta n'ebirala ebirungi ebipya bijja akayimbako nkozi audio kati video tugisuubire the video is coming out soon. The video is coming out soon ondeseewo Mukama, so very soon we promise you guys the video is going to be out. Yes. Wow, obeerawo kubanga kyali obuyimba obwo bannange olayika gy'obukolera obuyimba okay mbeera obuyimba gye mbukolerera gye mbeera Massachusetts USA. What? Yes. Wow, muli muti eyo gye tuli COVID gyali naye Mukama atuwadde ekisa tutaddeko obukuumi bwe tumwebaza olwekyo era Mukama atuleseewo olw'ekigendererwa. Yes. Akayimba ako tugenda kayimba munange nno nkamanyi kubanga tubadde tukaliko ku promotion wano. Okay. Kati nze nyimba besi teekamu tandika besi ondeseewo lwakigendererwa Mukama ondeseewo taata ondeseewo lwakigendererwa Mukama ondeseewo ero nsaasidde. Yes, Mukama atuleseewo olw'ekigendererwa guys. Mukama atuleseewo mu COVID yono. So it's time to wake up and serve God. Yes. Wow, see you. Alright guys, I love you Sheila Babirye. This is my promoter Blessed Charles. It's so nice meeting you. He's really a good man. He's a God-fearing man. He's so humble. Yes, very humble. Musajja wa kigambo kye. Yes. Ate omusajja atya Katonda. Yes. Kale Sheila mumulindirire. Alright. Yes. Page ye ku YouTube Sheila Babirye. Yes. Ku Facebook Sheila Babirye. Yes. Bannange mugenda kumulaba nga tumukuba ekintu awo yamumwagale bano be bakwasaganya kyonna ekiriwo kyonna kyemulaba ku Sheila Babirye Blessed yankwasaganya so ewabulamu ono awali ono. Alright guys, I love you all. Be blessed. Bye.